Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya bamaife bakadaama bankuba kiro mwenna. Mirimu gigenda gitya nze nabaawukanako. Nali ndowooza ndikikuba paka. Naye kirabika egyo emirundi ebiri gye nakubako gyamala ne bankotogera. This is part 4 about my story. Kuba nakoma ku part 3. Twakoma nga mwami galabuzi bba wange atusasulidde n'omwana tuyingidde mu mizannyo. Bwe yamala tusasulira yaŋŋamba, mami mugende mukwate ekifo. Mumale okukwata ekifo oluvannyuma emizannyo we ginaba ginatera okutandika, ŋŋenda kukomawo mbakole ki mbeegatteko. Twamulinda tetwamulaba, ffe ne tulowooza maybe ayina programu ze, ne tumulinda atukime. Essaawa y'otukima we yatuuka najja n'atupiikinga n'atuleeta ewaka. Wabula kye tutaategeera nti wano mu tuleeta mu mizannyo ye yaddayo ewaka. Kati ye bwe yaddayo ewaka n'akola atya n'asobola okufuna obudde obukola ki obunoonya ssente. N'amala okunoonya ssente n'aziraba, n'akyusa security light n'agiggyamu balubu eyaka, n'ateekamu balubu enfu. Kati ffe tugenda okutuuka ewaka ndaba ettala ly'omu nkoko lyaka ate likwatagana ne security light ey'ewabweru. Mubuuza ddadi lwaki ettala ly'omu nkoko lyaka ate ng'eryewabweru teryaka, kivudde ku ki? Kwe ye nga ŋŋamba kirabika lyakoze ki? Lyakubye. Which is okay, nga nkireka nga ŋŋamba maybe lyakubye, naye nga twalese lyaka kuba twasimbula ewaka ssaawa emu ey'olweggulo tukomawo ekiro 7 emizannyo egyo gya nabbosa giwedde. Kati puroguramu yange yali yakuyingira mu nkoko kuzongera mmere. Ŋŋenda okuggulawo bwe nti eddinisa nningiza mu katimba k'enkoko ng'emmere ekyalimu. Kwe kumugamba dadi emmere ekyalimu muki? Mu bugundi mu bukoko. Sigenda kuyingira mu nkoko. Naye ggulawo tuyingize piki tukole ki? Twebaka. Olwo n'omwana tuli naye. Kamugamba kamala okukola wano susu. Kumbe ye yali yamaze dda okutegeka agenda okuntema ng'ali ku gurawundi. Kaŋŋamba abagenda okuntema kuba abasuspekiti abo bali babiri nabo baakwatibwa nga bali ku gurawundi. Kati bwe babeera nga bali ku gurawundi, nze simanyi ŋŋenda mu manju olwali okusitama bwe nti ku toilet. Ba my dears, yali alina okuntema we yatandikira kuba yanjigira ku mugongo, teyanzikiriza nakola susu. Yanjigira ku mugongo n'atandika okuntema.